NRM njivuddemu government ya President Museveni bye bye kembaddemu kamala sigaseeko nnyo kinene kiryawo sibadde wa mugaso nnyo kiryawo naye mweraba Chichi wabadde sina kyemba twalidde temuna kye munzigyeko ngenze nswadde nswaluse ogambye otya nswadde n'enswaluka waswala Ashburg ati kati abantu bansikirira bangamba biriwa byatugamba amatala galiwa mulabe omujega mulabe bakukozesa kondomu byonna biwulira nenguma nengamba mpaka lwe kimpitiriddeko nengane bannange tiwali nawe ngumira nti ndiyala teri ampayo yadde akasente bye nakola nti nno ntaddemu ssente bijja kundetera ssente byange tebanyambako ssente zange nezibeera omwo nezibeera nga ziri awo kugamba maani nenga muri waliwo obeerawo newejjusa mu bulamu engeri gye wakwatamu ensonga zino oba engeri gye wakolamu decision sejjusa ku decision eyo gye nakola nejjusa nti nalimbibwa zirawo nembijjukira nenkaaba neŋŋambo basinga teyakiŋŋambo basinga man kindistroyinze nnyo famanyi olusi mukangamu nti nga mulina kyemubala eno gye muli ate nali nkanzeemu nti nvudde mu NRM nali nkanzeemu nti sigenda kuddamu kulonda President Museveni no tukangamu bintu biba birala nnyo nga tuyombera bintu byaffe birala nnyo kino gaba mazima wano oli ku mazima nga bwe nagenda nali ku TV neŋŋamba NRM njivudde gundi people power njivuddemu nga bakakasa kwolwo kati lwaki ate bwe ngamba nti nno NRM nvuddeyo nzira gye nava ate lwaki bo tebakakasa naye manyi nti aba people power bakulaba kati era be ndi mu kugamba nti nno baganda bange nkomawo gye muli ninze fada kuva Canada soke mukwasa apology mu buwandiike mu video mu audio mfukamire ne wagaba noleta kiboko musanvu tuzikukube entandaalo ne bwe bantandaalo njikwatibwe bwe malo gikwatibwa nzireka abantu namwe mbetonderesi abagalo batondera se kinoomu mbayina basala joy bakanansa ba superstar bani namwe se kinoomu nkisobola sinako buzibu Ashburg abantu bakulaba kati nga gwali mu ssente zaabwe ezabani nga nange ndi muzinoonya nziwa mmanta siziraba gye walaga bategeeza ssente bye ndi mu baganda bange nti gye nalaga saagenda kumpa ssente gye nalaga nagenda kusakira abantu nange okwesakira mbikoze bikyaganye bwabayo wa government yagamba nti no bampa ssente bweziti ku kintu bwekiti annumirize kati gye wava ne wooli njawulo ki gye nava sinza bakompiyalinga ne gye no gye mbadde actually tuddamu kunsiba ku NRM navuddeyo NRM nagivuddemu President Museveni siddamu mulonda njeganye misana ne bwana leeta omwana we sijja kumulonda lwansonga basuubiza ne batatuukiriza bansuubiza byoya byanswa kati mu NRM toliyo mu NUP toliyo kati oliwa mu NUP namaze okuwandiika ebbaluwa eyeetondera fada mulinzi ave Canada njitwaleyo bukolokolo gyova toyombye nze lisaayombako nabali bwakya buki bagenda okulaba nga omuyayi ŋŋenze kati nkomawo ate nzikirizibwa kiryokke mu politics abananga bakambwe balina kambula ate balina kukola ki bino birimu emitima gy'abantu mwamenya abantu emitima bro naffe gyaffe gimenyese ate biri byaggwa Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo
So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna bwe ziri ku WhatsApp. Nze lujja ku Capital Music lunaku olwaleero nkyaliddeko Ashburg Kato Big Fish. Nziza okubeera nga tunyumyamuko naye ebigambo tulabe embeera weeyimiridde. Ndwawo okumulaba naye era ajja kuba atunnyonnyola Ashburg abeera ku ki eno gy'asirikira. Sooka na batolera salaamu babuuzeeko. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musajja musiramu nga bagambye Big Fish owamu wedda all the way from the future. My name is Ashburg Kato. Mugamba kimwe namwe nabatulaba ku mukutu lujja mwana mama bale kunkyalirangako onkeberangako kyakabi nnyo. Mwe nambala musiza nnyo obulamu bulamu. Oli bulungi Ashburg? Obulamu bulamu siri bulungi, teri ali bulungi mu Uganda. Ebintu enkonomi yeekanama, ebintu biri bulala naye ekikulu obeera olina obulamu kyekisinga okuba ekikulu. Nga ne tukyakulaba ku ground wekwekawa? Ku ground kwe mutakyandaba ndoza social media ezo nasiibula lubode nasiibula lujjajja ne bagamba nkitaddemu katono lwansonga nti bannanyini social media ezo baali banzoganya naye nengenda netandika okukola social media ezange zifaanaganya ddala ng'ezaabano nekibanga ekintu ekyo kintwaliddemu ku budde nazimala kweziri zikola newankubadde tetuvuganya. Abasajja bakyatusingira ddala amaanyi. Gavumenti yagana okumpa amatu, yagana okumpa amaaso, nemba nga ntobye ku bwange okuzituusa we nzituusizza era kyemmanyi njaziggusa luli boolo alhamdulillah inshallah. Nyina esooka bagita Afridot owa iPhone mu abafunye ddazi iPhone 15 mugende kwe tuli ku App Store. Afridot baba bagireese dda. Then endala bagita Socialize Africa. Afridot yo kweri ne ku Android kweri ogidownloadinga bulungi nnyo abaana kwe tuli test yayita buli kimu alaali. Kyewuunyisa nno omuntu nti bwagituukako takkiza na kukkiriza era kyekisinza n'okuleetera obuzibu nti gavumenti bawakana bagamba nano omuyaaye asobola okukola ekintu ekifaanagana bwe kiti naye nga mwattu bisoboka nze temulirabayo mulala nannyini kyokuleka nze nkiwadde obudde obumala era bye bimu ku bibadde biku silensinze yes ku ground then nayingirirawo ebyokulima urban farming awo mete biba byangu ensonyiwa olugambo lw'abasirekingi simala sirani simala bikoze bitya nenconcentrating eyo mu nnimiro ekakiri oluusi gye nva nenzijjako e Kampala nembuuza ku bantu bange nemala nenzirayo. So ekakiri bitambula kati ennimiro ekakiri bitambula newankubadde era nga bwe nkugambye nti buli kimu ekyange nalina projection nti gavumenti ejja kunkwasiza ku lwansonga byonna byenkola gavumenti ng'egamba byetwagala mu bavubuka byetukubiriza abantu nengamba lwaki nze sibitandika nembitandika gavumenti ate neneesamba nekuta nenta kati nesigala ku lwange nzekka era mbiddukanyiza nze kanzeka nalinakawo Ismail access nga tannafa ne tukwasaganya ekintu tukipushinze ku lwaffe tuguze ettaka muganda wange nanfaako bw'atyo nsiibudde nensigalaawo okuba namunigina nga simanyi gyenzire kuba yakuteekangamu n'akasente gavumenti era baakoma ku mabugo ebyasigala si byangu. Ashburg wentuukidde olwaleero wabaddewo okwemulugunya kikiwemulugunya ki ku gavumenti? Si kwemulugunya, nalangiridde byate bino byaddala nalangiridde eggulo. Walangiridde nti NRM njivuddemu gavumenti ya President Museveni bye bye kembaddemu kamala sigaseeko nnyo kinene kiryawo sibadde wa mugaso nnyo kiryawo naye mweraba kiki wabadde sina kyembatwalidde temulina kyemunzigyeko ngenze kiki kyabaddewo bansuubiza byoya byanswa bansuubiza byoya byanswa ne bakujja ku musajja politics muzibu omuyigo omuyingidde njize ne experience munnange kankulage edda nnyo nga nkyaye mu people power
manyife kino ekintu ky'okutwala obuyinza twakistructuringa da kati mbeerawo nfuna idea neŋŋamba naye bana abasajja tebalina kye bakoledde ghetto bwe bukya ku makya ne tubajjako ffe ghetto tugenda gikolera ki mu kutambulatambulamu ennyawo natambulanga nnyo ne fada tugenze Kenya tugenze South Africa nga bwe ntuwako mu ghetto zaabwe ng'obuyumba bubi ng'obwene ewaffe era emyala ebikibi ky'obujama naye ng'ekiro ghetto zibeera zaaka amataala nga zaakira ddala kati ng'omukazi atunda obugere bw'enkoko ku kkubo atunda obunyaanya ng'alaba nga n'omubbi agenda okukwafinga bw'ati akasimuko atyamu kitegeeza ghetto zaakulaakulana eyo kitegeeza tezaakulaakulana nnyo naye nga at least neŋŋamba naye sooka olindeko bino ebintu naffe tubisobola bino ebintu ne mbyetegereza kati bwe nadda ne ndrafting ekintu kye nayita the ghetto initiative wabula nga nkidraftinga ŋŋamba we tugirako mu 7 mu buyinza Kyagulanyi kino kyagenda okusooka okuimplementinga kino wakidraftinga okyali ne Bobi Wine yes nga kyali mu people power era nekiba presentingira ne bakibayingirawo ne bagamba yegwe big fish waffe mulamwa mukulu nnyo ghetto initiative muno nga mulimu ki nateekamu ekintu kwanza ekisookera ddala kyekyo kye natunuulira ekyamataala mu ghetto ebeerenga eyaka nenkituuma light up the ghetto bwe kiti light up the ghetto yes era nempa ne example ez'okulabirako amataala ago genjogerako ge bayita high mast flood lights baku zino street lights zemulaba ku nguudo z'e Kampala ezo zemulaba ku nguudo zibata street lights neze njogera ku high mast zezitya zezinezi ebeera mpanvu nnyo ng'ate eyaka nnyo kugamba bwemulisa ekuba circumference nga nene ne diameter ebeera nnene nga gano ag'omu kisaawe by'omupiira ne ku airport bagateekako ezo teziba za bbeeyi bro bajeti ye bwe nali ndowooza namala kizula nino zino ez'okunguudo zino zina ez'okunguudo buli emu omanyi sente zemalawo buli emu bweti badde sinakigoberera mu 2015 kampuni ya Kibooko yagateekawo ku kkubo lya Queen's Way okuva wali ku bibatu by'abasiraamu mpaka w'ekibuye buli emu baagibiringa miliyoni 11 buli kikuli kye tulaba ekitaala ekiri ku kkubo kuliko ettaala 18 buli emu ya miliyoni 11 that was 2015 right now bayinza ogibiringa miliyoni nga 22 kuba ebintu bikyuse whereby ezettala zaakira ekinene nnyo emyezi egi ne zizikira abamu ne bazibbamu waya ripooti ya Kampala egamba nti 80% of Kampala tuli mu nzikiza kitegeeza ewaaka wali 20% naye nga sente zibakozesa mpitirivu okwakisa enguudo whereby enguudo ezo ziyitako mu motoka nga n'emmotoka zaaka tewali muntu abeerawo nti sente zokka zokka ezikola eziteeka amataala ku nguudo bw'ozikwata era osobola okuteeka amataala mu ghetto gano ga high mast gano gavumenti esasanya sente mpitirivu mu bintuntu ebitalina nnyo makulu nnyo so gwe mu kutunuulira kino wali oyagala kwakivinga ki mu kutunuulira kino nali njagala kuleka linnya nze sisula mu ghetto nnyo at least alhamdulillah naye nga nze nfa bali abasula ekasokosoko abasula ekosovo abasula eri mu kiwunya nabo babeereko mu bulamu nti bagabane ku keeki y'ensi eno nze ngende mu bitabo nti Ashburg Kato buli omuntu lwayitawo bw'ati Ashburg ebintu byewatunuulira byali binene ng'abantu abo balina ababakulembera ate ababakulembera babiina mu ndowooza era president kyovola banga yanjagala nnyo nankubira naye mu ngalo naŋŋamba weebale nnyo weebalire ddala eyo idea yo buli muntu akirabye ku last nti kisoboka ate tukisobola era tugenda kiimplementinga straight away ogenda kikola otya nga wavudde mu gavumenti anti kati wulira byebyo ebinyiizizza kutuuka okuvaayo president bw'akiŋŋamba era neyeewerako nekyokulabirako naŋŋamba nti nange nasavinga mu gavumenti y'Obote mu Yamini mu zonna ezaaliwo naye nga nalimba wakanya naŋŋamba weebale kuba nolese idea esavinge mu gavumenti gy'owakanya gy'owagire ekusange nga idea yo weeri ne mugamba alhamdulillah kwegamba navaayo ndi musanyufu nga ndi mukyamufu so mu kutwala idea ennungi eno nga wagifuna oli ne Bobi Wine ye yakuleetera okuva mu Bobi Wine ate n'osalira ddala eddiiro yes lwansonga ate bwe nakomawo bannange ne banjajinga bubi ne mbagamba nedda kino ekintu yes tugenda kukwata obuyinza 2021 naye kibi bwe tusanga nga gavumenti eriko ekiimplementinze nendeetawo possibility nti watyanga 2021 tetukutte buyinza abantu beetaaga amazzi abantu beetaaga amataala abantu beetaaga emirimu nateekamu ne project utika nennonya ba investor waneeno mu kusembamu wano
nali manyi nti ya mirimu okuwa abantu mirimu bana ba mu ghetto. Ashburg nali manyi nti eno struggle ya process wali odduse speed ya maanyi. Yes, chance webereze struggle teri kopya process struggle nencha katonda gisa chaganye buganyi kuyamba nenga nencha abali mu struggle bandi yagadde okukwata obuyinza siwe kiri kati atenze bwe bufuna yes. Bateeke bino byoyagala mu nkola yes. So si kino nate tulina okutunuulira side eri endala nti ate kati watya process bwe wanvu wamu byonna ebirungi bye twagaliza Uganda nabyo tubirindemu kati awonzewe naye ukaliamu kunduza nengamba yes ebirungi bye twagaliza Uganda bingi nange nana buli omwayi nane Bobi Wine nane bali buli omwayi na kyasobola kyagala kigattibweko naye kisobose gwe ko kifuninga naye ekisobose bukiba kisobose kyo tukikwafinge tukireete nembaga bino project temulimu wallahi party yonna nti Ashburg bamuwe ssente bweziti lwansonga n'amasanyalaze sigamanyi gawa yalinga simanyi na biteekayo project yonna yali ya government nga njiwadde bwe paba mumunonya babiteekayo ebitala ne bulijjo sinze mbiteekayo kitwetaaga high flood masts tulabire ku nsinga Kenya tulabire ku nsinga South Africa tulabire ku nsinga Egypt mu ghetto zaabwe jegali ku bulungi bwa project eno kiki government kyolaba ekyesuubi kye yali egikozeeko ng'omaze gipresentinga ekyesuubi president kye yali agikozeeko kuŋŋamba nti agenda kugikwasaganya mu bunnambiro lwansonga naddamu ne mujjukiza n'omulundi ogw'okulala naŋŋamba weebale nnyo nalagidde minisita wange wa Kampala by then yali minister Betty amo waliwo oli Betty mulala ali speaker kata wali mu lands ali mu lands Betty Kamya Betty Amonji not Betty Kamya Betty Kamya kati Betty Kamya aliko minister wa yes next atali oyo yes by then yali Amonji nangamba nagambye Betty nangamba agenda gateekayo era nsabe okole follow up emugamba president teri ghetto gye bali bakoze kintu nakimu wadde bwekiti nangamba kati awo nankyusiza omuntu nanga kati ngenda kukwasa no project ogikole ki gobo okola ki gobo ogirabiriza nanteekako omwami bamuyita Dr. Hilary Kisanja nakalulwe kaggwa bwe kati bwe paba kyambirira kizibu okwasaganya ne Hilary kyambirira kizibu okuddamu okulaba president mpandisa amabaluwa ku nsonga ez'enjawulo bwe mujjukiza kweri bwenzemu okuwandiika endala ne mujjukiza ku kiri ekirala nendoza tagafuna mu butuufu nga simanyi wa ngenda kumujja walala watuufu abantu bonna baazikiza kale kyekikuleetedde okugamba nti ovudde mu NRM yes yansuubiza nti the ghetto initiative is going to be implemented as soon as possible 3 years down the road tewali kyakoleddwa bro ate sinayo nasuubi nti even 4 years from now waliwo ekigenda okukolebwa Nega Ashburg ove mu government eri mu buyinza ku kigendererwa kyo okize ku street nkize ku street lwansonga nakijja ku street biganye baganda bange mwangamba nti jolaze omusajja asuubiza natatuukiriza n'empakana neŋŋamba musajja ekirungi bino sigamba nti zadde ssente zange akusuubiza ssente ezo ne bwakolamu bwati buli mwakimanyi ekyo kikkirizibwa wano mu Africa nekino ekintu kya ghetto ye bebalonzi be nga nsuubira agenda kiimplementinga buli kimu kiganye nkigezezzaako nkubi omulanga bali mu bintu birala nnyo okusalira abaana ba ghetto nte ku Christmas kubawa nnyama nembagamba nze obwongo bwange obwavaawo yesi muzisale muzibaye kuba nazo bazeetaaga naye watyanga ente ezo mu kifo kyente tubatereddewo katapu bagenda okujjanga amazzi g'obwereere ne booza engoyi zaabwe Ashburg na idea yo weeri ku lupapula bayinza okuba tebannagiteeka mu nkola naye ggwe ng'omuntu bakyakulabawo ate wonywa amazzi ate singa bandabawo singa bino byo tebiyitamu singa president solo mutuukirira ne mubeera ku leeke ne mujjukiza ne mukonkona kuba nze nfata nnyala ku kintu nga kyange nfata nnyala ne munnange tebakyandabawo nawe wennyini nange mwennyini ng'omuntu ng'oggyeko n'ebino n'ebirala bingi mbikoze nkugambye app kati kino nakimala ne ŋŋamba anyway government bwe naba tefudde ku bantu bayo ba ghetto yeeraba kati nange ne nkwata obusente bwange obw'ekinaku bwe nalina ne nteeka mu byange kuba zo app zange si za ghetto nti government ne bwe besazeewo kujja tugaba na migabo zange nga muntu ntaddemu akasente kange ntaddemu amagezi gange n'obudde bwange nembikola bwe nkuba omulanga bwe mpandiika bwe ŋŋamba Ministry of ICT kisoboka kisoboka naye abantu ba gavumenti teri yasobola kuyimira n'agamba nti kati Ashburg Kato watannalabira mukulembeze kanjira mumukwatamu kuba bangi bwe kirina okuba actually nze n'omukulembeze
kubeera nali nkimanyi nti omukulembeze abamukulembeze talabwa baba bize tamalagala bwalabwa naye nkugambye minisita gwe yasooka okwasayininga ku kino ekintu yaddayo n'amulimba nti yakikola nga teyakikola minisita nga tankonsaltinze yadde wadde okubaako kyanyega omwami mulala gwe yanteerako n'amugamba nti Hillary kwatagana n'omwana oyo mugire ekintu ekyo Hillary yambulupiiking up to now ne bwenkuba takwata kati oli awo then omulala mikwano gyange nga Attorney General mwami Kiryowa Kiwanuka ababize kati nyinza musinikira message za myezi ng'esatu na wafunye kaddo okuziddamu nga tebe nasoko omugamba oluusi byaggwanako okitegera man mbitegeera ate eri ewa Jeno akajite kasambika kati Jeno yafuka mulala nnyo yafuka mukulembeze tasambika kaji tatuuka ko tafunika abamuliko bakambwe bazibu whereby kati nga bw'omanyi nti ate abantu abagezigezi oba abantu abali smart teweerabisa nnyo teweeyisaamu nnyo bw'okipushingira eno mu magezi nga nolaba nga okakakikake ng'okiwaamu kadde katono ng'opowa Ashburg abantu bakulaba kati nga ggwe ali mu ssente zaabwe ez'abaani nga nange ndi muzinoonya nziwammanta siziraba gye walaga bategeeza ssente bye ndi mu bagamba baganda bange nti gye nalaga saagenda kumpa ssente gye nalaga nagenda kusakira bantu nange okwesakira mbikoze bikyagaanye bwabayo wa gavumenti yagamba nti no bampa ssente bweziti ku kintu bwekiti annumirize kati gye wava ne wooli njawulo ki gye nava sinza bakompiyalinga ne geno gye mbadde actually tuddamu kunsiba ku NRM navuddeyo NRM nagivuddemu President Museveni siddamu mulonda njeganye misana ne bwanaleeta omwana we sijja kumulonda lwansonga basuubiza ne batatuukiriza bansuubiza byoya byanswa kati mu NRM toliyo mu NUP toliyo kati oliwa mu NUP namaze okuwandiika ebbaluwa eyeetondera fada mulinzi ave Canada ngitwaleyo bukolokolo gyova toyombye nze lisaayombako nabali bwakya buki bagenda okulaba nga omuyayi ŋŋenze kati nkomawo ate nzikirizibwa kiryokke mu politics abananga bakambwe balina kambula ate balina kukola ki bino birimu emitima gy'abantu mwamenya abantu emitima bro naffe gyaffe gimenyese ate biri byaggwa ate no politics navumira Museveni emyaka 12 lunaku lumu lwe namulaba nansonyiwa nanyaniriza kati ate mwebe sivumye nakuvuma nze wala ndabiko nga nvuma aba NUP ndabiko nga nzivoola fada mbadde nkola byange kale yes okulabisaamu kwaliwo kubanga byali bya ddala sikyegana byali bya ddala nali nagenda bya ddala ate kati era nkomyewo bya ddala ye politics banambozi tobalaba mu NUP omwaka guli tebaali ba DP balukwago tobalaba mu FDC tebaali ba DP kati obuzibu buli mu kuva mu banno n'obavaamu kati obaddamu awo nedda bakulabanga omubi politics sina muntu gwe mbadde mu nnyama ye bwe nti wanvamu tonziramu nze yali idea yange ku mulundi guli nti mpagidde ono ku mulundi guno mpagira ono kati mugenda kuŋŋaana okuwagira Kyagulanyi oba yagenda kuŋŋaana okumuwagira tayagala balonzi tayagala bawagizi nze sebo ndi living example gumanyi kyekitegeeza nga wagendako ewa Museveni nobira abantu nobyokya nodda kati gwe bakozesanga example okumanyisa abalala nti edi muntu temutawaananga basajja balimba nze sebo ndi asset ndi item era fada yangambi nze bulijjo lubongoya peaceful nga Bobi Yanga era Bobi Yanga gwe ngenda okuyita wano mukwase ebbaluwa ya Kyagulanyi yeetonda Kyagulanyi bwansonyiwa netondera abantu people power bwe bansonyiwa bino nze nabitandika ebya Bobi Wine okwesimbayo kuba president ensi yonna ekimanyi ne Bobi yakyogera juzi kati nzira kumaliriza byenakola ki byenayonoona wootali ku saidi ya Bobi Wine olowooza ki kyogenda okwongerako mu kuddako kwanza ngenda kwongerako akalulu kange kalamba ndi musajja mulonzi kakulu nnyo akalulu ekyokulala teri akola nga kye nali nkola akinsinga ku tiimu nabo bakimanyi abaana ekintu nga kitambula babeera aluwa ekintu nekituuka e Kampala mu budde nze nabibayigiza nze nabaweta engalo mu ebyo ne gajeti zange zinalekayo ze bakyakozesa ate kati waliwo empya bino mubitandise kati ffe twakubisanga simu
n'olumba omuntu omujjako interview gye ku YouTube nga ya simu nenga by then nze nyina iPhone 4 omanyi kyali kitegeeza nga nyina iPhone 4 by then ekitegeeza kiri ekyeri wakifunamu nnyo obulamu bwe butyo buli obeera ofuna n'oyongerako sente mugenyi zijja bwe zigenda ekisinga okuba ekikulu bulamu nkugambye ngenda kwongerako akalulu kange ewa fada bonna bwe bamusinga ku luli oba obwabulako akange kati kwekali ate nze siri kalulu kamu nabo bakimanyi nze sebo ndi big fish siri kalulu kamu omukulembeze watuuka okunvubira bw'ati ate nga wanzijjera nali mu position nga nsajja nga nze nabitandika ebyo byonna nze nabitandika nze kitegeeza enjogera ya Bobi Wine aliko amafuta geegano ge boogerako geegano aliko amafuta bro aliko amafuta teri kukwakana kyomanya gwe 2021 tekyahapeninga katonda amanye ensonga lwaki ebyaliwo byonna abagenda abajja abakikola ki kati twakulozinze chapter twagigadde kati mpya tutunula wali kyogamba ne fada bamugambe nti watugamba tubikukwase wakolawo ki no tukiwadde kati second chance abakoye n'abazitowereddwa bajjenga bwe bali ku front ate sinzenze kanze babuchaman tewabawulira basiibula balangira dabagamba Kyagulanyi watugambira nti no mujje tukole wetu liba full figure gye bali ebona si basanyufu Isima yafasi musanyufu era twatugenda aba ne Isima bani bona na DJ Mike bali babajjo bagenda dda ba big ai bali bona kati njagala nkuddire mu NUP bankwasa department gye bayita rehabilitation egenda okurehabilitatinga bona ba ex soldier ba foreign soldier ba deserter ba new converts bona nga nze mbayinaawo era abantu bakakase batya nti beyogera bituufu amanyi olusi mukangamu nti nga muyina kye mubala eno gye muli ate nali nkanzemu nti nvudde mu NRM nali nkanzemu nti sigenda kudda mu kulonda President Museveni no tukangamu bintu biba birala nnyo nga tuyombera bintu byaffe birala nnyo kino gaba mazima wano oli ku mazima nga bwe nagenda nali ku TV ne ngamba NRM njivudde gundi people power njivuddemu nga bakakasa kwolwo kati lwaki ate bwe ngamba nti nno NRM nvuddeyo nzira gye nava ate lwaki bo tebakakasa nga nze muntu y'omu nze nkyogedde nga wakalangirira wano singa bagamba owaayo omwana ono wa proposal ze ne idea ennungi zireete ku mmeeza okola otya nga ne agamba ekyo NRM wa President Museveni president eno project ogiraba yake kamu kubukwakuliza bwengenda n'okuwa aba NUP so nzira mu NUP n'obukwakulizo ate okuba ndina olugezigezi nze nzirayo mu kwetonda nate nyina n'obukwakulizo ngenda sobola lwa nsonga ngenda bagamba munzikirize enkomewo bwe tubanga tukutta obuyinza project yange no munyambe mu implementinganga ate bagaza bangamba nti project yo mavito wapa andi Ashburg kiwerabidde kiri kimu ne bangamba nti project yali nnungi yali ya ghetto yaffe lwaki bagitwala ne komawo mwana waffe nga nzira andi Ashburg wewerabidde kintu kimu nti NUP olwaliro bamala okutuuka mu buyinza bayina abakulembeze ku mitendere gyo bo bayinza okukola ate gwe kyoyagala okulabisa wano kye batakoze ekikulu kino banakikola idea yo banakikola kyenfa yena nakikola erinnya lyange Ashburg Kato ne bwatali attached anywhere nenga kikoleddwa bro I will be happy yonana gye nabeera naye kati nga tebanakikola ne bwenfa sola resting in peace si sola resting in peace era ne munupu ngenda kuddamu bagambe munyambe muntase ekiswalo batukwatanga obuyinza the ghetto initiative muji implementinganga ne bwemba siriwo nga nafa at least kyonchi balekerenga kiramu bana akkirizo nti bajja bana ngama nti bajja kukikola ko nga bali bakkiriza mu kusooka nga nyimirira nabo nga tulwanisa ekintu nga tukigusa President Museveni bwe yekuba mu mutima nangamba nti muzukulu jangu ku mulundi guno sirana kukiza byako nga manda te minister mba te gundi ku katambi ku TV ngensona ne mulaba achi implementing ngosonga ky'abantu si kyange atali abantu mu geta matala batale y'amazzi ne project utikebere implemented ne Ashburg nza Ashburg Kato ne bwe ndibera nafa ne bwe ndibera ndi mu bya bufuzi bya opposition ekyo ne kikolebwa nja kuba contented nti government ya servinga Ashburg oloza tekikwetagisa okusalawo omulundi gumu kubanga munnaye naku zino okuyimirira amagulu abiri nakyo kizibu simiride magulu abiri nsazeewo ate no project erina kuleetera oyimirira amagulu abiri etya it is better okusalawo nti ndi eno oba eno ku mulama gonna gwoliko ku mulama gonna gwendiko
guno gwendiko guno side zombi zisobola ogukolako nkikugambye nti emu erina obuyinza bungi nnyo n'obusobozi endala kikyali ku calculator waliwo essuubi nti singa kiri kiriba bwe kiti nga tukikola bwe tuti nasalawo nengenda n'alina obuyinza ne mwesiga bannange ne bankyawa bannanga baali banjagala bannanga baali bampaayo bannange be nali mbeera nabo be nali nkuze nabo ne bankyawa ne ngamba kale at least bwe kinamala okuyimirirawo muddeeyo bali nsonyiwa baligamba waaye kasajja kalwana kati abantu gato ziri bulungi twali twakanyigirira ku bwerere ne nguma ne ngamba mudda yana linsubira nti by now bajja kuba bansonyiwa dda bannange lwansonga nti the Ghetto Initiative ejja kuba yayimirirawo dda teyimiriddeewo nswadde nswaluse ogambye otya nswadde n'enswaluka waswala Ashburg ati kati abantu bansekerera bangamba biriwa byewatugamba amatala galiwa mulabe omujega mulabe bakukozesa kondomu byonna obiwulira neŋŋuma ne ŋŋamba mpaka lwe kimpitiriddeko ne ŋŋamba ne bannange tewali nawe ŋŋumira nti singa natisiti omukulembeze ampisangamu akasimu nga bwe yakampisangamu edda nangamba tofaayo nenako sikafuna ndiyala teryampayo yadde akasente bye nakola nti nno ntaddemu sente bijja kundetera sente ebyange tebanyambako sente zange nezibeera omwo nezibeera nga ziryawo kugamba maani naye nga muli waliwo obeerawo ne wejjusa mu bulamu engeri gye wakwatamu ensonga zino oba engeri gye wakolamu decision sejjusa ku decision eyo gye nakola nejjusa nti nalimbibwa eno decision ne bwatali baddenza omuntu yena alina ogikolanga president ng'agambye nti nno tugeze nga mubadde mukayanira luguudo okayana bakola oluguudo ku kyalo kyaffe bannange president nakuta nagamba kati kale jangu nsazeewo ngenda dukola ku lulwo ngenda kulukola eyo teba decision mbi gy'oba okoze lwansonga oba olwaniridde ekitundu kyo wabula obuzibu bujja nti singa bakugamba nti tugenda dukola ate ne batalukola awe wali obuzibu jajja wankola bubi nnyo wallahi ya Mungu singa nze yaŋŋamba nti ekyo kiwaaki kitindemu katono ali mugabe bampeeka transport yakanziza gye nvudde noddayo mirembe nenzayo mirembe nga tetulwanaganye okitegeera nga totuuse na ku kyoliko nga situuse na kino kyo nemmanya nti kyalulala neyandaga nampa essuubi nandaga nti nkwagadde nnyo mwana gwoli very brilliant tetukirowooza nkoffe bwe tutyo tubadde nga tulowooza kuteeka matala ku nguudo bwe gafa bwe bazaako amalala bwe bagajjako bwe bazaako amalala naye manyi nti aba people power bakulaba kati era be ndi mu kugamba nti no baganda bange nkomawo gye muli ninze fada kuva Canada soke mukwasa apology mu buwandiike mu video mu audio nfukamire ne bagamba noleta kiboko musanvu tuzikukube entandaalo ne bwe bantandaalo njikwatibwe bwe malo gikwatibwa nzireka abantu namwe mbeetonderesi abagala batondera se kinoomu mbayina basala joy bakanansa ba superstar bani namwe se kinoomu nkisobola sinako buzibu wetonde netonde bwe malo sonyiyibwa tutambuze kye natandika bakimanyiza nakitandika era eyo gap yange tesobola kufiringibwa teriyo nalaji tuddemu mbubani balumbuye babogasi gap yange wenava tesobola kubeera field okyasobola okuddayo wali ku ground nga omukulu ali waggulu ku motoka muli ku front wali iye era nja kuddawo nga tekiŋŋana okuddawo kinga tebansonyiiba nga ikomawo tukole oddawo anti ebyange bibeera bya ddala nze onaana gye nze sibyamu byagamba no tebiba bya ddala bwe mba nzize mba nzize bya ddala bwe mba nvuddewo bya ddala kati kensazeewo okudda nkomawo bya ddala mbabuulidde tezaali ssente sikomplaininga musimanyanga tebampa ssente simanya ndi mwavu nze nali mmanyi nti eno project bwe nabeera implemented nga we naafunira mmanyiiwo bali abagamba nti weekwasa projekiti mbe Ashburg kati ali mu kwekwasa bya project yatuvaamu nga tulabanga enseeraba seewakanye ebyo mbisi byewakanye project sigyewakana era n'okubavaamu sikyewakana nakikola ensi yonna eraba ensonga kati mbagamba nti ndi sorry about that
ate ne babulira n'ensonga nti ndi sorry lwansonga omusajja yankozesa nalimbibwa president yampa ekigambo kye nenkibayinga yasembayo ye namba emu tewaliwo omulala ayinza kukuwa kigambo kye singa abadde bbala mu baminisita wani nga yeyakiŋŋamba munengamba no minisita yaŋŋambye ensonga zange zigenda kukolebwako no nalibadde mukyamu yali president mwennyini kannyini wetwogerako nawe bayita smart condom toilet paper Ashburg Kato mpanikirawo baliwo bakozesa ne basuula president sa kati ekyo mu politics kiba kibi ekyo mu politics kikukuwa ne kikujja mu kifaananyi n'ovaamu oti naye Ashburg mu bino ebyokusalawo okutambula ova eno dde eno bibaamu ba agenti ye agenti wo kyamuwuliza akyali mabegawo eyakusikiriza okuva mu NUP okuva mu people power dde eno mu NRM agenti gyali simuwuliza ali bize nnyo ne generali batambula nnyo bakola nnyo agenti wo eyakusendasenda ne bw'omukubirako gyali ali bibye nange mbadde byange buli mwadde atambuza bulamu bwe buli mwadde atobasika atetenkana butya butubezezaawo gavumenti nabutya tugisavinze era nze yantuusaayo nendabayo ebyokukola nemba nga mbitegedde nga tikyanetagisa nnyo kubeera mabega we wa agenti okitegeera nga simubanja nga tammanja era sina kikyamu kyemwogerera yes talina kye yali ankoze talina kye yali akoze nti twatugera tenatanako okunkuba enkokola no ali bibye nange mbadde byange ekitegeeza ne kyeyakusomeramu akaseera ako kyali kituufu wali ku kituufu nali ku kituufu kyensonga ki president yandaba omulundi ogutali gumu egitali ebiri egitali esatu nga nekyemugamba yakikkiriza yakola ogugwe yagutuukiriza simubanja tammanja simwogerera kinina kibi neki nze omuntu gwe mmanja alyogwa ate naye simubanja sente kuba tebyali bya sente byali bya the Ghetto Initiative ye president Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa tali mulala Ashburg abantu bagenda kugeya abantu bangeyeza nze golaba wano naye ndyokke nakyo ndyokke nakyo ate batuufu erudda batuufu mu okungeya lwansonga bw'oba otuvuddemu n'ogenda nga weewaananga bwo idea yo president bwagiguze nemala emyaka 3 nga talina we bali basimye musingi nga lwaki tebakugeya bye bisinga okunnuma bro binnuma nzirawo nembijjukira nenkaba neŋŋambo basingasa abasinga teyakiŋŋambo basinga man kindestroyinze nnyo nnyo badde manyi by then ngenda kubanga my name is written somewhere among the stars nga nvimba buvimbi nze namala okukola ndi mu myaka giwummula mpumule ate nga otunula emyaka gya Ashburg gy'emyaka egikyalaba ebintu ebyenjawulo okuba nti gikaaba na stress zino eziriwo kati eza politics esinga okunnuma nti ebintu byange byendaba bya mu future nnyo bro nze bino ebintu byenjogera kulaba nawe kati mbikwanjudde nogamba haki bisoboka olaba society etasoboka kubeera nkugambye with examples genda Kenya olabe kye bayita Kibera ghetto slam obudde bw'ekiro olabe bwebeera eyakayaka netuyinza okulowooza nti muli muyenga kumbe muli mukatanga yeeyo mu emisana nsokolo yennyini nnyini at least ekikyo baakikola gende South Africa olabe abanaku gavumenti basasulira amazzi ng'ate gookya hiita gavumenti nebasasulira amasannyalaze ge bakozesa nze nsabye busabi mataala mbu kinene nga tuli mu middle state income ebisinga biwedde enguudo tukyakaana kyennyo ku nguudo ennyo ebiri awo bazikoze kati sente weeri tukole n'ekubiri bisoboka ne bya mu future kati omuntu gy'aba alaba bya mu future nnyo naye nga tebisoboka tijust abafirika batukumidde nnyo mu ndowooza egamba nti bw'omugamba nti nakoze app ye app egenda kukuyambira Ashburg kati tutunulire bulamu bwo okwekyusanga kungaggawaza ate waliwo abasinga obugagga bananyinizi app ogenda kukola otya ejje mu kifaananyi ogijjemu ssente kati wewe gavumenti weyaganya okunteramu omugere nti ebisigale byonna nabyekolera kuba ebisinga obuzibu nabyekolera kugidevelopinga kugitetenkanya kubeerawo n'okugiwanikayo nabikola nga kyenjagaza gavumenti ekintu eki
kumpayo ka grant nga bwe baagadde oba bakampadde buwi oba baguze migabo kubanga it's the future eri awo future eri ku digital then oba si kyo tukole nga kintu kya Uganda nga bwe TikTok nti ya China yes waliwo gikeberako bakolaga bite dance nenge mabega fena tukimanyi nti weapon ya government ya China egitaddemu sente mpitirivu okufuuka kyeri kati bagikozesa nga bwe baagala buli muntu alina TikTok ku simu ye government ya China weekwagalira weekufunira eba erina ddatawo twasabumitinga dda whereby nabatakkiriziganya na China basabumitinga tebategedde nti basabumitinze bakizuula luvannyuma kibala wange ensi ezisinga zigenda zikola zejjayo ziwithdrawinga fe Uganda yo tetunaba fe tukyali nnyo naye nga naffe tekyali badde kibi naffe nga tunayo akaffe gavumenti nekapika buli munauganda nekimukakatako kukabeerako tugenda East Africa tugenda Africa kivala bange era byonna nabitamuza mu Afri Socialize Africa Afrohub bingi biri awo finally Isma nga tannafa abumule mirembe yalinga ye yali asigaddewo ng'akwatagana naawe ne bano bennyini bwe wajoyininga nabo NRM kiringagamu abatalina nnyo nkwatagana towayiriza abantu tukwatagana lwakuba nti ebyali bitugatta luli ebisinga byebadde byaggwawo zaali campaign na bululu kati tewali campaign tewali bululu newankwadde bitandise era kati ogenda tulaba nnyo ne bafulufiga eyo nga tuyiriba tukola ki ne ebiseera ebisinga ogenda tulaba nnyo nga ne bafulufiga nga ngezaako buzz eno wakusaidia abantu kwanza nze ndi wa people power kati naawe gwelinda mu katono nnyo omukulu wave Canada omukulu bwanangamba nti twakugoba twakwejjako baasi ayinja kunoonya walala wenywa otuzi lindako singa tebakkiriza apology ogenda kukola otya nga noonya walala wenywa otuzi bajja kuba bagiganya baganya okwetonda kwange tosobola kubeera kyenkakasa tekisoboka tosobola kubeera wa people power nga toli close ani yagana big fish okudda big fish tosobola kubeera wa people power nga toli kumpi na Bobi Wine osobola era kugambe nti nja kunoonya walala wenywa otuzi lwaki atonoonye walala kitegeeza nsobola okusigala wano mu nnyumba yange nga sibeerawo gye bali nenga I'm supporting the cause I'm supporting the struggle newankubadde nze ability yange si yakubeera wala na kintu nze sebo ndi big fish olina kubeera wali nze siri bulonzi siri kasubi kamu ne bagamba akasubi akamu kava ku nnyumba etonnya nze siri kasubi kamu ndi mpaji luwaganze bwe nva ku nnyumba ndi mpaji ekankanamu biga yatandika dosindika ekintu nga tannalaba na musajja naye mumulinda ki biga yali mu kintu wakati kati nasazeewo ggulo biga yasalawo ddako nasazeewo ggulo kati kino kyendiko nze nga ngenda kipushinga ne fada akimanyi nti bwe mansazeewo nti neetonze nkomyewo I am the bestest they've ever had they can't deny me that opportunity tebasobola kuneegobako batyo nga nkomyewo byalaali ate bya buntu ate bakimanyi ti akasajja ako kaalaali bwe kaba kakomyewo nekeetonda ensobi kagitegedde bwe kiba kibonerezo kibanansalirawo kibonerezo nawe nsobola okiteekinga nga nkiteekinga nga tumuvinga struggle mu maaso bonna bali ne Bobi ku lusegere tekuli yali naye ku lusegere bajja buzi kitegeeza nange bwe mbanzize nange nsobola okubeera ku lusegere balemera ku mulamwa era bakoze bulungi beebale nnyo beebalire ddala enkuba nga bwejja twali tukyalina obudde tubasiibule naye katubasiibule sabira ddala Edi Mutwe ekintu akibeere wakati takulekerera Edi Mutwe bakabulaza Bobi Yanga Lewis Lubongoya nkomawo mu nsonyiwa ebyaddala ngenda beetondera ebyaddala ebitali bino mu buwandiike mu video ku audio ku social media buli wamu tujikoledde ne mu nkuba okulaga nti no kiri serious nnyo president yansubiza ebya byanswa teyabimpa geto talina kyagikoledde yadde kyagikozeeko talina nakyasuubira kyagenda gikolera bwe mukwatanga obuyinza ne bwenfe nkya munyambanga era ne mubagambanga abantu nti this was Kato's dream tukikoze ku lulwe that's when ndibanafa bwe ndibaawo ngakigwerawo ye Ashburg Kato abatulaba amasiibude sinanyo kye mbagamba abalinamu kasente mu mpereze ndieko ndi bubi abatayinaamu
tugume twesabire lujjayo bale kumbongako kyakabinya Ashburg webale kubeerayo muganda wange so tugikoledde mu nkuba naye nga tujja kwongera tumufune. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.